Emizannyo mingi gizingamye lwa butabana bifo watendekerwa bazannyi kakuno kosana obutabana nteekateeka nambulukufu ziyitwamu kuvumbula bitone. Tetulina matendekero. Toyina ngeri gy'oyinza kupromotinga muzannyo nga tewali matendekero. Twetaaga equipment. Nze nyala nkuwulira mukama wange bw'otuuka erugogo wali, erugogo awo wandibadde okulaba nga egirugogo eri equipped. Ne wajjanga erugogo mukama wange oli munnabyabulize ne n'olaba nga babokisa bakuba bipiira. Lwaki minisita takerako kuba kyalagamba njala okusisinkanako bannabyamizannyo bonna mu Uganda? Nakumanya buzibu ki lwaki ife tetuleeta gold medal? Kolala lajanidde gavumenti okufa ku mizannyo emirala ogutali mupiira olw'eggwanga lwe nayitimuka mu byemizannyo. Ekireetedde bannabyamizannyo okulaba nga tetuconcentratinga kubanga tetulina at the end of the day we tujja. Era nze nsaba nnyo Mukama Katonda kannyongera okutegeka ngera bwe ntandise nange kigenda okutuuka eno nga abavubuka banywedde. N'abavubuka okulaba nga ssente zino baba bazifunye baleme kuzikozesa bubi. Aleme kutandika kugenda kuzannya disco. Eno ensonga nnungi nnyo era bw'ebanga egenda kutambula bulungi nnyo abavubuka batuyambye nnyo. Kolala ategeeza nga bakyalina okuzimba abazannyi abalala nga tannanyuka muzannyo guno ogw'ensambagere. Mbadde nga njagala nnyo era nga njogera nnyo nti njala kuwummula muzannyo guno. Naye ennaku ewadde entutenti nga ndaba mpumula omuzannyo guno sina wagenda gulifutinga. Era nze njala okugamba abalaba Kingdom TV nti enwana zino zesigadde okulwana nzigaza kusukuma kati njibulala ng'emmotoka eyetaawo okusukuma mu eyake kubanga njagala mpumulemu nsobole okulaba nga nzirukanya academy. Agaseeko nti yeetaaga okuyambibwa okuzimba ettendekero ly'ensambagere mu ggwanga mwanayita okutumbula ebitone byaba musaayi muto. Njala kulaba nga nyongera okupromotinga obuzi kuba kati gola wano tulinga abachampioni wano tulinga abantu 3-4. Uganda enamba erimu abantu abatusukka miliyoni 4 ne tubeera nga mulimu bachampioni abo bokka. So nze ndowooza nti njagala nteekewo okusomera abavuka ngenda kusomesa era ngenda gende sairani ndetee n'omutendesi ayongere okwongera okutendeka atutendekere wamu ffenna. Kati nze ntandika okukola strategy za kupromotinga. Moses Gololo of Uganda anajjukirwa nnyo kubanga yatitimudde omuzannyo gw'ensambagere mu ggwanga olw'ebigambo bye binyuvu byakozesa saako n'ennwana ezitali zimu zazzenga azannya. Alina emyaka 36 egy'obukulu era nga wangudde MCP mingi mu muzannyo guno. Ku gino kuliko ogwa African Champion mu sitayiro ya Montai era yaguwangulidde mu ggwanga lya Kenya. Alina ogw'ensi yonna mu sitayiro ya KO n'ogwa Masekati n'obuvanjuba bwa Africa saako n'ogwa Fort Intercontinental mu Africa yonna. Brian Katende munabyamizannyo Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.